Uganda abantu baffe banna Ssembabule okubanga twettanira amalwaliro okusinga ffe okwejjanjaba oluusi tuweebwa n'amagezi okusooka okukeberwa tumanye eddagala ki lye tulina okukozesa. Era wano wensabira ne gavumenti tugikubira omulanga okwongera bulijjo abasawo mu malwaliro gaffe naddala gano aga gavumenti abantu mwe bali badde balina essuubi kubanga amalwaliro ga private gaba ga bbeeyi nnyingi. Okuva mu Town Council Power Yola
twebaza amagye Updf kuba mbalakisa okujjanja nga tuweereza obujjanjabi buno bwatunala. Twebaza ne Bishop Mulungi okujja naye n'atuleetera n'atusakira abasirikale okujja ne batujjanja. Ate neebaza abasirikale okuba tebakyatiibwanga luli baakati onyumya naye n'akubudaabuda nawe n'omuddamu by'omuzimu. Mwebaza nnyo yeebale nnyo neebaza Bishop Jackson Mulungi asobodde otuleetera abadokita b'amagye. Neebaza UPDF ekyamazima batukozeeko batujjanjabe batukebedde buli kimu buli bulwadde bwonna ate eddagala ovaawo nga lirifu nga balikuwadde tebakupimira. So beebale nnyo beebalire eddala. Dewa alusaazi okumala ebbanga ddene naye bwe mbadde ngenda mu ddwaliro lya gavumenti nga baŋŋamba eddagala genda oligule mu clinics zonna eziri mu Ssembabule naye kati ndifunye bulungi era neebaza Bishop Mulungi. Obujjanjabi bwatuleetedde olwaleero busiimye nnyo kubanga nina obulwadde ndumizibwa mu lubuto ninamu aniya nina alusa ne pressure naye kati nfunye obujjanjabi naye bwe tuwambuka waggulu ku ddwaliro lyaffe lya gavumenti tetusangamu ddagala wabula abasawo bakuwandiikira mu kitabo ne bakusaba ennamba z'essimu ne bakuwandiika amannya ne bakugamba genda ogula eddagala mu famasi ne bakulagira n'onooligula mu famasi zaabwe. Naye kati Mukama mulungi era mulungi atujjanjabye Kubwereere era musabiza buwanguzi buka. Niba bampandikira ebbati naye okukola kintu kiriniki badde ngula eddagala era buli kujja Ssembabule badde eddagala ndigula mu kiriniki era muddalo nga lyannema nga alusaazi zintawa badde bulungi. Tuwadde obujjanjabi bulungi mbadde ndumizibwa alusaazi alaje olukolola naye ng'eddagala titulina naye wano tulifunye bulungi alituwadde abajanjabi babadde balungi boogera bulungi. Called the Second Lieutenant Elias Kawoya. I'm a medical clinician. I work in Armored Division, that is in Masaka. As one of the jobs of the military, we are here in Ssembabule to support our colleague Pastor Jackson Mulungi. Alinawo give back to the society, and one of the things he's giving back to the society is a medical camp. So to say, to be part of this give back ceremony. And so far, blood wetulabye, the biggest percentage we have already, it's blood balina diabetes. Compared the age, jetulabye kubanga ages jetulabye, they are elderly. So diabetes, hypertension, arthritis, all types. But we are ready. The team jetuze nayo, the equipments plus the medications, we are ready to offer the services. And I think the local population bafunye munyo. Nenga, this is what we do as the army, and I thank Dr. Mulungi kyakoledde abantu, and I can assure you that even if we are called back the following day tujja kubeera wano to offer the services. Obujjanjabi obuli mu kuweebwa naddala abantu baffe ab'e Ssembabule disitulikiti yaffe eno gye tukkiriza nti yalibadde erina obuweereza bwonna obwetaagisa naddala mu malwaliro gaffe. Abantu bangi balwadde tebasobola kwetuusaako bujjanjabi. Ebisale ebiri mu malwaliro bisale bya bbeeyi nnyo, ate bwe bagenda ku malwaliro gaffe aga gavumenti abasawo batono, ate oluusi mu kifo ky'okuweebwa eddagala bawandiikibwa bagende baligule ebweru ate nga tebalina ssente. Oluusi mu ddwaliro erya gavumenti gye baalidduse okufuna okubeerwa naye ate nabo basangayo okusoomoozebwa. Kati Bishop Jackson Mulungi wamu n'ekkanisa yange Wetu Padders Miracle Center n'abantu betussa ekimu ne tugamba nedda katuteekereteekere abantu obujjanjabi obw'obwereere. Wano we neebaliza ekitongole kya UPDF
kikoze omulimu omulungi okujjanjaba era mwe tukyenyumiriza nti kyekitongole oba oliawo ekikyakuumya obutalya nguzi okubanga kituukiriza ddala obuweereza ku muntu